Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekummiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwekwaffe ekabanda musoke ow'ennabalanga obukoba kyaggwe akala amatendo nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi olunaku olwaleero nsaba nkutuuseeko ennaku nga bwe zitambula mu wiiki oba mu sabbiiti ennaku n'amannya gaazo mu Luganda gwe ennaku z'obadde omanyi nga olw'emmande oba n'oluyita olw'ebbalaza luyina erinnya lyalwo eddala kati nno otuula kalira ate era mbikutuuseeko nsoose n'olunaku omuzungu lwayita Mande oba abasinga bo be bayita olw'ebbalaza olunaku olwa Mande Omuganda aluyita Kazooba Omuganda aluyita Kazooba mu abasinga lwe mumanyi nga olw'ebbalaza olunaku olwokubiri lwe lwa Tuesday mu luzungu Omuganda owa bulijjo lwayita olwokubiri Omuganda yalutuuma Walumbe lwe lunaku olwokubiri oba omuzungu lwayita Tuesday olunaku olwokusatu omuzungu lwayita Wednesday oba gwe lwoyita olwokusatu munnanga Omuganda yalutuuma Mukasa olunaku lwa Mukasa lwero olunaku olwokusatu tugenze ku lunaku olwokuna omuzungu lwe yatuuma Thursday Omuganda yaluwa erinnya lya Kiwanuka lwe lunaku olwokuna oba olumanyiddwa nga Thursday mu luzungu oba mu Lungereza olunaku olwokutaano omuzungu lwayita Friday oba mu kinyaanyimbe oluyitibwa Friday Omuganda yaluyita Nagawonye lwe lunaku olwokutaano oba mu kinyaanyimbe oluyitibwa Friday tugenze ku lunaku olw'omukaaga nga mu luzungu luyitibwa Saturday songa Omuganda yaluwa Wamunyi Omuganda yalutuuma Wamunyi olunaku olw'omukaaga songa lunaku olwa Sabbiiti oba Sunday Omuganda yalutuuma Wangu ago nno ge mannya g'ennaku nga bwe zitambula mu wiiki abange kansoobe mpola nzire ennabalanga bukoba kyaggwe tuddingana ate ku mulundi omulala ng'ate nkuwa ebirala ebikwatagana ku Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe.